Kala akaseera kabadde katambudde nga ttiimu kabiri tekweyoleka mu ddiiro lyawo ku y'omuntu wa bulijjo nate tutumbudde n'agataliko nfuufu kalira munnaffe tulina mangi nnyo nze Paul Mayinja ngikulembeddemu bwe tugenda okutambuza ensonga mawulire mangi ge tuzze nago katusooke tugakutuuseko mu bufunze tujje nago mu bujjuvu ebikulu mugataliiko tosobwa omukisa guno. abakungubazi bazirikidde mu kusabira omuyimbi Olisha M yafiiridde mu lutalo lw'okuzaala. Pulezidenti Museveni yasaggudde akalulu ekkalenga ne Kabongo ne bamwebaza okulwanyisa abazigwa b'emmundu. And this has leveled the ground for development interventions. Nandala Mafabi yakuyeza b'embale ne Manafa ne bamwebaza okusitula ekirime ky'emmwanyi. Emwanyi yalinya bbeeyi, emwanyi egula 3 kijja bulungi naye abaana bangeto abantu bakatwita. Minisita Sam Mayanja azizza abantu 2,000 abaagobwa bannamagye ku ttaka Hoima. Kale tugasimbudde n'ensonga kabadde kaseera kabuyinike ku ekereziya ya St. Charles Lwange Mutundwe mu kusabira omwoyo gw'omuyimbi Olivia Mildred Namubiro amanyiddwa nga Olisha M eyafiiridde mu lutalo lw'okuzaala. Olisha M yafiiridde mu ddwaliro Ensambya. Jibadde miranga na kwazirana ku eklezia ya St. Charles Lwanga Catholic Parish Mutundwe nga batuusa omubiri gw'omuyimbi Olivia Mildred Namubiro abadde amanyiddwa ennyo nga Olisha M okumusabira. Olisha M eyayimba ennyimba okuli Katambaala Gwenjagala ntono n'endala yafiiridde mu lutalo lw'okuzaala mu ddwaliro Ensambya. Kulembedde mu misa asabye abantu bonna okwetegekera essaawa y'okufa kubanga esobola okutuukawo akaseera konna. Asabye abantu okusabira bazadde b'Olisha abayita mu kaseera akazibu ate naye okumusabira agende mu ggulu. Dr. Sam Mukasa Kura Family ategeezezza abakungubaze nti n'omwana teyalutonze era bali mu nnyiika etagambika. Agambye ku babadde bombi ku ssaawa 4 ez'okumakya kyokka nti kyamwewunyisiza omuntu atalwadde okufa amangu bw'atyo. Bakira ayogera bino nga bamu ku bakungubaza amaziga gabayitamu era waliwo n'abazirikidde mu kusaba. Bruno Serunkuuma agamba nti Olisha M abadde yava mu mbeera y'omukwano n'afuuka muganda we. Edwin Kawuma omu ku babadde bamaneja be asaasidde abawagizi be era nga n'abantu abalala bamutendereza. Kusaasira famire y'omwami n'omukyala mwami Salongo Kasasa ne Nalongo Kasasa tubasaasirako nnyo n'omwami Mutasheru naye musaasirako nnyo yaviiriddwako mukyala we Olisha M. Tusaba Mukama Katonda Olisha M amuwummuze ekyomuno eky'emirembe. Gwenjagala akayimba ako kamututumula nnyo n'ennyimba endala zibadde nnyingi ate nga ne muganda ye Mulongo Babirye Saala yamumanyisa nnyo abantu kubanga bambi abadde omuntu wetutumu abadde abantu batandise omumanya muganda we nga amuputinze omuzungu kyayita puting. Let's continue to be people friends.
But why have the people right now at this time now? Olumaze okumusabira omubiri gwe ne gutwalibwa Kabale Bugonzi ekisangibwa Masaka gyagenda okuziikibwa olunaku olw'enkya ng'alese bamulekwa babiri. Olisha waafiiridde ng'omwaka oguwedde yayanjula omwagalwa we Mutasi Nzirorera ku mukolo ogwamenya emiti ogwaliko abantu abayitirivu ng'ab'ekyalo baasigala bawuniikiridde. Kitalo nnyo, kitalo ddala gye twava gye tujja okudda ffenna ly'ekkubo. Pulezidenti Yoweri Museveni ayingidde olunaku olwokubiri ng'anoonya akalulu mu bitundu by'e Karamoja. Olwaleero pulezidenti akuyezza ab'e Kareng ne Kabong. Abakulembeze beeno ne beebaza nnyo pulezidenti olw'okujja ku Bakaramoja emmundu ekyakendeeza ku kulwanagana n'okutebenkeza ekitundu. President Yoweri Museveni akwatidde ekibiina kirala ebendera kuba pulezidenti mu kulonda okunaaba omwaka ogujja. Okunoonya akalulu e Karamoja kutandikidde mu disitulikiti ey'e Kalenga olwaleero. Abendi bamaniriza musajja omubaka wa North West Ben Battle Bukalyanga yebaza pulezidenti olw'okutebenkeza ebitundu byabwe yasalawo n'abajjako emmondo nga kino kyakendeeza kulwanagana bakulu ba Karamoja ne disitulikiti ezibaliraanye. Karenga enjoys the peace that through your wise leadership to disarm all the armed warriors, we are enjoying all the peace. The people of Karenga are grateful for the peace and would love that you stay our president and continue to maintain the peace. Mukulonda okwedde President Museveni yafuna obululu ebitundu 9 ku mulundi guno mbaweze nti bakumulonda n'ebitondo 9 ku 10 nga kivudde okubawoleza ssente za PDM nga disitulikiti Kalenga yafuna obumbi 11 nga kubaana amaka 88 ng'ataano mukaaga bakazifuna ate disitulikiti Kabongo yafuna obumbi 26 nga abakazifuna bali mu maka emitwalo 215 mu 692 ez'emyoga President Museveni akabweza akawombikamu mu disitulikiti Kabongo. Your Excellency, you have heard the people of Karenga gave you 90.5% of the votes, and they have vowed in front of you that come 15th of January 2026, they are ready to lift that percentage from 90 to 99.9%. Mika Sintu wa LM tulibi Karamoja John Baptist Loki yebaza President Museveni olw'okujja ku Bakaramoja emmundu n'ensonga nti zaali tezikozesebwa mu kulumba disitulikiti ezibaliraanye zokka wabula nabo bennyini. There is now peace and stability in Karamoja, and this has leveled the ground for development interventions to take place. Your Excellency, we thank you. President mukugera ku jibali anyindi nti yatandika olutalo olw'okulwanyisa ebikola bya Karamoja okubba ente ng'abamu beekwekanga mu nsozi nga balowooza nti beekwese mu ggulu bwatu n'abakunulayo. At one time, these poor youth thought if they go on top of Mount Morungore that we shall not get there. They thought Morungore was heaven. But we went there and got some of them. Agambye nti omuzigo okubba ente wali bufuuse busoboze bwennyini nga batakiwanyiza bakozesa Abakaramoja okubba ente olubo ne bajja ne bazibagulako ku bbeeyi dondo ne bazitwala mu lufula ey'Okaleerwe. But the stolen cows, they were just giving very low prices and taking them to Kampala, to Kaleerwe. There was a market for that, for stolen cows. In Kaleerwe, Kampala, imagine. Museveni ategeeza nti abamu bamuwanga amagezi nti bw'aba ayagala okujja ku Bakaramoja emmundu asooka kuzijja ku batulukana mu Kenya nti kuba gye ziva naye teyabawuliriza kuba ebyamawanga g'ebweru byali tebimukwatako. We cannot disarm in Karamoja unless we disarm in Turkana, Kenya, and unless the Ethiopians are disarmed and the Somalis are disarmed. I say that's none of my business. I'm not here to disarm the whole of Africa. I will disarm my own citizens, and when the others come, I will shoot them and deal with them. Agambye nti abakyala bali bafiirwa abaami baabwe bulumbaganyi bw'emmundu era n'alabula nti n'abali bayingizamu n'emmundu okusiba Abakaramoja bagolwa ettumba. So I want to thank the army, but also some of the patriotic Karamojong who exposed the
the fraud. Alazisenyo lw'omuntu gw'abakalamuji okweyongedde obungi nga bwe yajjira buyinza abali emitwalo 19 ne gavumenti ng'eyita mugema abaana erwadde tebakyafanga bato. Even Kalenga population is coming up. Alo Kalenga danege abwe markidiama. Because no more death by atom. Ane ala inyeringa elala ketungina itoru ndolowengola ngatomena. And then the immunization also. President Oluvudde Kalenga neyongerayo Kabongo abiri nabo mwaniriza musanyo President yasiziro n'abawabula naddala abali mitudde ebirimu amakumiro g'ebisolo obutabuzi bw'abantu nga begatalina mugaso ategeeza nti amakumiro g'ebisolo ga mugaso nnyo nga galeeta abalamuzi mu kitundu era n'essente zisigala mu kitundu olw'okuba babeera balina okulya okusula n'ebirala bw'ate abasomozesa okubeera n'ebyamukisa ebimala ebyetaagibwa abalambuzi. So I challenge you to produce milk, produce fruits, vegetables, food, so that you are the one who supplies these tourists. President yakatizza ng'enteekateeka ziwedde okuzimba ekisabo ky'ennyonyi mu kitundu ekyo. We are also building an international airport, just like Entebbe. And here I used strategy. It is the Sheikh of Sharjah, my friend, who is going to build this big airport. Robina Nantale, Shamshan Nugent, Aida Nakaze, Yoksakid Green, Rocket TV. Ye Nathan Nandala Mafabi akwatidde ekibiina kya FDC bendera kuba pulezidenti ono asibye mu disitulikiti okulimbali ne Manafwa ng'abakuyega bwe batyo bamulonde. Bano bamwebazizza olw'okusitula ekirime ky'emmwanyi. Mokosagula akalulu olwaleero akwatidde ekibiina kya FDC bendera Nathan Nandala Mafabi atandikidde n'amanyonyi ekisangibwa embaale asiimye abaayolo okumaliriza musanyu ne bamubulira ebibaluma. Sooka enguudo ekyokubiri amadwaliro omukazi bw'agenda okuzaala bakusaba ogire ki otoleyo sente ate ng'eddagala ligira ki kale awo kuli ku buzibu. Okundeeteyo n'olima ebintu nga tewali sente. Yeyongedde emitunda ebiri kuli Nanyonza ng'ofumbo n'ebirala era bamubulidde ebasomoza okulina abavuka ba ghetto abamulaajanidde obutabeera na mirimu. Emwanyi yalinya bbeeyi, emwanyi egula 3,000 kulya bulungi naye abaana ba ghetto obuwanguzi bw'entebe eno omuzeeyi nfuna mulimu omwana we kufuuka omuzeeyi. Bye twagala enguudo twagala tulimira obuguudo enfuna si nnungi. Mafabi abanukudde n'abasuubiza okubakolera ku bye basomooza singa bamulonda. Ku Saamukago gw'emisana kupya olukuŋŋaana olulala ku kisaawe kya Hamoto ekisangibwa embaale. Mafabi asanze abawagizi bamulindiridde ku makubo nga bakutte n'emiti gy'emmwanyi ng'akabonero akamwebaza okusitula ekirime kino. Yegaliddwa akaba FDC abigweza ebifo ebyenjawulo n'ababoogedde ebisoomooza ekitundu okuli enguudo embi eziviirako ebirime byabwe obutatuuka bulungi mu katale. You realize that most of the challenges that our youth face, one of them is poverty. Most of them want to work but they don't have the resources. Nandala mu kwogerako abategeezezza nga bwali mu kulwana ennyo okwongera okusitula embeera y'abantu abawangalira embale kubanga kimukakatako okusooka okuweereza ab'omu njo. Kugamba na Nandalaire kutimiza kule boda unazisitula milioni 2 mu myaka 5. Oluva yeyongedde embanafu kyokka enkuba n'emusalako. Yena abawagizi basize okwegama nga ono omwanika wa FDC Geoffrey Kanya ayongedde okuttaanya ku bye bagenda okukola. The roads are very bad. The hospitals don't have any toilets. You know, so you have a health facility with the poor health infrastructure.
ate Ritad Meja General Mugisha Muntu wabudde bannayuganda okuyambisa akalulu kaabwe mu kulonda okumwaka ogujja okwijjako abakulembeze abatakola ku nsonga ezibanyiga ng'asizira bukulunamuli lwatuziza Fort Portal Valence enkanyo gy'abaddemu n'abakulembeze abayizi okuva mu yunivasite ez'enjawulo esangibwa Tolo omuntu agambye nti bannayuganda bateeka okweyambisa ekiseera kino ekya kampeyini okutunuulira bannabyabufuzi abasaba akalulu enkaliriza. Osiga kyokungu ekyo kyekisooka omuntu engeri y'omuntu gw'osindika yanaavaamu ebirungi oba yanaakuviiramu ebirimu. Ategeeza mitundu by'eggwanga ebyenjawulo yazayita ng'asagula akalulu abantu abalajanidde ku nguudo embi ebbula lidagala mu malwaliro. Enguzi n'ategeeza nti bannabyabufuzi bye bazze balonda byekomezaawo mu kkooti y'abantu okubasaba akalulu. Wadda ku nkomerero ya ttaamu n'ajja n'esente n'aziteeka omwo ne mumuzaayo mubanga musuubira ki. Kiroga muntu alase okutulamu ku bannayuganda baweddemu esoobe nga tebakyagala kulondola okutya akalulu okubbibwa. Abaakwata kwemu mugenda mu lutalo abamu ne bafa abantu ne babeera n'ebisabo temuwanika muddayo kati kino ekyokwefiisiza olunaku olumu lwokka. Ategeeza nti kampeyini kyatambudde bulungi wabula n'avumirira ekya poliisi okulemesa banne bwe beesimbye kuba pulezidenti okugenda mu bifo ebimu. Naye nga orders nkyamu eziva mu ki abo abali mu gavumenti abaziiza abantu abalina clouds siraba lwaki bakole. Ernest Kyaze ne James Magale bakusakidde egguli lino lwa Bukadde TV. Minisita omubeezo w'ebyettaka Dr. Sam Mayanja n'akulira ekibinja ky'amagye ekya Field Artillery Major General Daniel Kakono bano bagumizza abantu abasukka mu 2,000 abaali baagobwa ku ttaka mu ggombolola ey'e Kapapi mu Hoima nga bano bwatali muntu n'omu agenda kubagobawo naddala omujaasi yenna nti anaagezaako kubagobaganya wakukolebwako. Minisita omubeezi w'ebyettaka Dr. Sam Mayanja n'akulira ekibinja ky'amagye ekya Field Artillery Major General Daniel Kakono baagumizza abantu abasoba mu 2,000 abaali bagoba ku ttaka mu ggombolola y'e Kapapi Hoima nga batagenda kubawo omujaasi n'addamu kubagobaganya. Abalina emundu, abalina obusaale, sabaabo bonna bagisaaminge, bagyeko obusaale, bagyeko emundu, bagyeko ebyambalo, ate Kiri Minisita Mayanja okuzza abantu bano ku ttaka kwe baali bagoba bajaasa okuli Brigadier Peter n'abasaaka Nkunda ne banookuli Kapiteeni Rogers Kalamagi ne Lieutenant Kano Kandole ne Private Freedom bano bali ku byalo okuli Waki North, Kapapi Central, Waki South, Lunga ne Kiriateete. Kigamba nti Brigadier Nabaasa yapangisa ettaka lya Square Mile 5 okuva ku Moses Asimu eryakwasibwa obuyizi obukulabirira ebintu bya famire byanjire. Ono yasanga ettundutundu ly'ettaka nga kuliko abantu n'asalawo okubagoba ku mpaka mu February omwaka 2023. Ensonga zino zirudde awo minisita okuli Judith Nabakoba ne Mayanja bayigira mu nsonga zino okutusajjulira abalamu abatuze bazze ku ttaka lyabwe bano basse kuteekawo obusisira bwe batyo ne bawanjagira minisita okubaweereza obukubi okutuusa nga biddiza ettaka mu butongole. And they are saying this is just a book of looking for vote. Work on you are just playing. Stephen Kalongo omu ku baali baagobwa ku ttaka agamba nti wakubadde bazze ku ttaka bakyafuna okutisibwatisibwa. Abantu bakatwita dalabagenebeya tuyawo tutuyineta wapeekopendako tutungiwe bandi tutungiwe sente z'abandi nati turi mu maka g'abandi. Bano Minisita Mayanja abagambye nti baleme kutya wabula badde mu bibanja byabwe bye baalimu nga tebannaba kugobebwa. mu courtyard museewo naye muddeeyo mu nnyumba zammwe. Asibye n'abazalisa byonna gye bali okudduukirira abantu bano nga bayita mu ofiisi ya RDC ow'e Hoima. Mujja kuyitisa obuyambi bwonna bwe mulina, ensigo ez'okusimba, ebyokwebika, engoye, kubanga ebintu byabwe bonna byonna babinyaga babitwala ate bali wano. Ye Meja General Kakono agumizza abatuzi nga amagye gonna agabadde ku ttaka bwe gagenda okugiba obula abalabudde obutatwalira amateeka mu ngalo. Yawadde ekiragiro chick ja kukimplementinga nga weekiri Kitema kyembasaba kiri kimu Kimba mito kwa ibute shell
temukola kavuyo nga bali ke bakola. Minisita Mayanja asinzirwa n'okukatiriza nga Brigadier n'abasaane bane bwe balina okukwatibwa buvunaanyizibwa okusinziira ku kiragiro ekyawebwa Pulezidenti Yoweri Museveni ku ttaka eryo. Bonna handshake nagamba nti be arrested and that people should go back to their land. Ambuloozi Nwagaba Katooto yakusakidde eggulu enkulu Bukedde TV. Kale bwebityo nno munnange ebyettaka bwe bitambudde era bitusiza ku budde bwennyini tukuwummuzeemu tugenda kudda n'ekitundu ekidda. Linda ne mino mugataliiko nfuufu. Feeds Limited abakutusako ekirungo kya Intracto kati ate tuleese broiler 35 mu abalunda zileya 10% tumulina tusange mu maduuka gaffe mu ggwanga lyonna. Bannaffe abakutuusaako Sanyuka Banana Flavor Gin bakuleetedde akenga akapya ke bayita Sanyuka Paulika kalungi nnyo ate nga kasangibwa mu maduuka gonna mu Uganda. Keyunire Kyagulanyi Ssentamu ayingidde olunaku olwokubiri ng'anoonya akalulu era ŋŋo. Asiibye Kole ne Kwaniya. Ekika ky'omugataliiko nfuufu. Mwe bandiyise okutuuka ku Laale mu budde kyokka tebannafuna buzibu bwonna wadde okuba kuba mutiyagasi bw'atyo n'asaba poliisi okukuuma obuntu bulamu nga bwe zeetambula nabo nga banoonya akalulu. Oluvannyuma asimbudde okugenda e Kwaniya okusaba abaayo okumulonda kyokka abadde ayingira Kwaniya asanze poliisi eggadde oluguudo ng'eyagala akozesa ekkubo eddala. Kyagulanyi kyagaanye n'ekidiridde kubadde kuva mu mmotoka n'atambuza ebigere okusobola okuyitawo. Adduse n'alinnya bodaboda okusobola okutuuka awali Laale mu budde ku kisaawe ky'e Kwaniya era eno bannakibiina bamubuulidde ensonga eziri mu disitulikiti ze baagala abakolereko singa abaawangudde obwa pulezidenti. Kyagulanyi naye abasabye okugenda bamulonde ku bwa pulezidenti nga bakiikinga akabonero ka Umbrella. Agambye nti singa awangula waakubazimbira amalwaliro, amasomero n'ebirala. Is to remove the military from the lake and give it back to the people. Bw'afudde Kwaniya agenze Kolenga nayo abakunze okumulonda asobole okutuukiriza bye baagala okubakolera. David Tamale yakusakidde ekkulire lino ku Bukedde TV. Waliwo omusuubuzi omututumufu e Kalangala afiiridde mu kabenje ku luguudo oluva e Bugoma okudda e Kalangala. Ono ye mutandisi w'ekifo ekisinga okuliirwamu embizzi e Kalangala eno. Edwin Kiseka nannyini kifo ekisanyukirwamu ekibadde kisinga okwetanirwa abalambuzi ekimanyiddwa nga Edis Palace yafiiriddewo mu kabenje akaguddewo ku ssaawa 11 ng'obudde bukya bw'abadde avuga mmotoka ekika kya Fielder namba UBR 797W. Eno emmotoka basibo nemanya bekubyewo Edi yeno ebakubye ekigwo. Muno mubaddemu n'abalala bana abaddusiddwa mu ddwaliro e Masaka okuli Kiberu Lodovico nga yeesimbyewo ku bwa mmeeya bwa Kalangala Town Council era abadduukirize ebibaddewo babyogera babiddiŋŋana. Ku ddwaliro ne Edi alabika kati akabanga kokka ke bamulesewa yaino okuba yadde yasi kati bade mulina soko musitulamu ne mutwala. Omugenzi Kiseka afiiridde ku myaka 38 ng'abadde mulimi wa binazi era Joseph Nkambwe omu ku bakulembeze gy'abadde alimira alaze okunyolwa. Bubuko muto abadde atusekusa eryegombesa badde mutwala mu bloka y'ebizinga nga ye mulimi aweza hectares 40 nga mu myaka nga 5 okuva kati
Eddie abadde asuubira okubeera investor w'amaanyi mu bavubuka. Ye muvubuka ataddewo ekifo ekisanyukirwamu nga buli muvubuka yeegomba okubeerayo. Abadde agabye emirimu okuva ku baana abawala abakola mu kifo ekyo abasukka 40. Abakozi abakola mu nnimiro ye abasukka 20. Omuvubuka ng'oyo tuli mujjawa. Tubaale tumaligiddeko ebintu bingi abasinga ebigiriza okukola atuwadde ekyokulabirako nti ku myaka emito omuvubuka nti osobola okukulaakulana. Yewire Lugoloobi alaze obukulu obw'okwakalangala eddwaliro eriri ku mutendera gwa hospital. Obujjanjabi bwe tuba nabwo ku health center ffe butono nnyo nti omuntu ogenda omuddusa omujja ekalangala omutuusa e Masaka bangi bafiira mu kkubo naye abadde addusibwa feri ekiro tekola accident gye yafunye ku ssaawa nga 10 batutte ku ssaawa 11. So obujjanjabi bagenda obufuna obusuubira okufunibwa ku Masaka Regional Referral Hospital omuntu abufuna oluvannyuma lw'essaawa nga 3. Kajibitwaye Kakironde nga yamyuka RDC ayogedde ku mbeera abaddusiddwa mu ddwaliro e Masaka gye balimu. Abasawo bali mu kukola kyonna ekisoboka okulaba nti abantu bano bafuna obujjanjabi obutuufu. Akabenje kagudde kagulube era poliisi egenze nejjayo omulambo ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Kalangala Health Center 4 okwekebejebwa. Oluvannyuma gugiddwayo ne gutwalibwa mu maka g'omugenzi era abakungubazi bagenzeeyo okusaasira ab'eŋŋanda n'emikwano. Omwogezi wa poliisi mu bitundu by'e Masaka Twakasirye ku ssimu alambuludde ku kabenje kano. Omuntu omu yafudde era n'abalala bawera ddala 4 ne bagenda ku bisago eby'amaanyi oluvannyuma lw'emmotoka mwe badde batambulira okulemerera omugoba waayo n'erindigula ennume y'ekigo ne yeefuula era okukakana ng'omu. Nkuba Samuel yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Amyuka munnamawulire wa President Haji Farouk Kirunda kubirizza abavuzi ba bodaboda okubeera obumu nga bakola emirimu gyabwe. Abyogedde abasisinkanye ddala abakulembeze b'ababodaboda e Bugiriko ne Bugweri n'abakubiriza okwettanira enkola za gavumenti. Amyuka munnamawulire wa President Museveni era nga yavunaanyizibwa ku kukunga Haji Farouk Kirunda akubiza abavuzi ba bodaboda babeere bumu n'okwebaza abakulembeze baabwe abakolera. Abyogedde asinkanye abakulembeze ba bodaboda okuva e Bugiri ne Bugweri okwenyikiza obuwagizi bwabwe eri President Museveni. Kirunda abasabye bettanira enteekateeka za gavumenti okuli PDM emyoga n'endala nnyingi zigenderera okubajja mu bwavo. Emyoga egya bodaboda engeri gye bafuna mu ssente mu myoga egyo era ogende bakyama ne bakonstituensi ne bakobera abantu bameka bakaganulwa mu myoga ejjaja mu bodaboda mu konstituensi dayiwe. Pulezidenti we yaleeta enkola eyo yabona nga eri kujja mu groups ate nga abantu beetaaga okutaayo ku emitwalo ameka 3 abandi timwagijjaamu kuba muzira mitwalo 3 gakutaayo kuba muvuga pikipiki ya kibaluwa abandi yalunaku. So muzeeyi yasalawo okutaawo enkolayindi ya PDM sente egenda obutereevu ku muntu. Alagirira RDC Paul Kalikwani okumanyisa abantu ku nteekateeka za gavumenti ng'afulumya enkalala zaabwe baganyuddwa olw'ensi emanya abafunye n'abalala babayigireko. Tabakuba nti PDM sente daabwerere da gavumenti gyoyingire mu kibiina kya PDM mu luka basobole okuba sente ng'omuntu akakaire kalamba. Asabye abavuzi ba bodaboda okwebaza gavumenti olw'akavuyo kwe yasawo okukendeeza ku mirimu amateeka obwakolebwako eri abo abanyagaho pikipiki zaabwe. Mwena abagulira stage muli wano ku stage dayiwe bukya January nga 2025 baana bamekayo bakayita kuba gwali kufuuse muzekululi baana bamekayo bakayita so nenda okubagumya nti muzeeyi talambalire. Ategeeza gavumenti bali mu kwekenneenya kamu nezuula abavuzi ba bodaboda pikipiki olw'okwemulugunya okuzikolebwa ng'ababala omufuulo. Kyebasooka okola kubagema ku buwandiike ekyokubiri kubatoola ku busente basikubatoola kulemota kodi emitwalo 9 kodi miliyoni teda processing loan era tezira ku accountability. Ye ssente w'abavuzi ba bodaboda Bugweri Menya Shaban yiyamye ne banne okwongera obuwagizi bwabwe eri President Museveni. Aisaawo lero buli bantu abeetegeerera buli bantu abalina omulama tujje tukolere bannaife tukolere bakyala baife kyomulama buli mulala
twongere muzeeyi ate mbazi Minyasa b'ekirunda abayambi ku makampuni ga bodaboda kabanyunyuta ekisuse mu kubawola osasula emyezi 10 kulasasula emyezi 10 n'emyezi 4 abasinga bombi ebidongo aye n'osasula wiiki 8 tusasula wiiki 10 n'osasula wiiki 8 ng'akigema n'omala wiiki 2 nga togiire otuuka nga yatibalira Chironda abategeeza nti saku za bodaboda ebusoga tezinalaga bulungi enteekateeka zaayo nga pulezidenti kyafatana bakubooleza ssente obukadde 5 z'abasuubiza mu ngeri emu ne ofiisi yavunaanyizibwa ku by'ensimu State House ekulirwa gyendi bali kibongedde okulambula abo bebazibawo ebintu ebibajja mu bwavu. Ndase Faizo omuyambi watandikidde mu kisenyi nga bamubuulidde engeri gye baze bagaziyamu olw'ebyo baafuna ng'entandikwa. Okusookera ddala neebaza omukulembeze oyo sapooti gye yatuwa ng'abavubuka ekyo kyeyatwongeramu. N'olwekyo neeyanza nnyo pulezidenti wange ampadde bingi. Akalulu tugenda kukamuwa mu bungi. Zeeyi yatukolera ekyamaanyi kinene nnyo. Bizinesi abamu twali tetuyina. Oluvudde Misinyi agenze Kamwokya ng'abayo bafuna ebintu eby'enjawulo era ne bamuwulira engeri bye bakoze mu ntandikwa. Okuva lwe bamupa kapito ebintu byakyuka. Kali kapito nga simulina bulungi naye kati mulina so ogenda nengula ebintu ku kashi. 2026 3031 President abeewo tulina omuwa akalulu. Mwagala nnyo Muzeeyi Museveni abeerewo awangaale era nja munoonyeza akalulu. Ndese yongedde Kamwokya akala omuvuka agowadde ssente nkalu ab'ekubye yetandikira okwejja mu bwavu atusekudde ku Manda Road nga beeno baafuna ebyalani ne bamubuulira bye basobodde okukola. Nafuna byalani 2 yampa ekyokusamba n'ekya overlock kati wemba nfunye nsobola okutungira abantu. Mu kwogera kw'endisi akubudde abafuna entandikwa okusawusako olwo mukisa kugenda okujja nga beetegese. Era sakozi zino zonna ezikola Kampala division zonna ezikola Kampala buli akola atunda nnyaanya, atunda chipsi, muogo, chapati, sumbusa, nyama mwenna mugenda beera nga mulimu sakezo ezibatwala musobole okujjangayo ssente okwekulaakulanya. Nateranga nyingiro ne banafa ba MTN wanje MTN walalalo MTN gambachi to get the power to win njagala ofune lyanyi okuwangula ogenda kuwangula ota ngenda kubanga obukadde 10 buli wiki wanje ngenda kubanga kwasa obukadde 10 buli wiki ku simu ye. Olwaleero mu kanyumero kaffe ak'obulimi bugagga bannaffe abakakutuusaako aba KF Agri Tools Supplies bakubuulira ku nnima eya greenhouse ne hydroponics. Obulimi bugagga nga bukutuusibwako KF Agri Tools. Olerwa mukaaga mugataliiko nfuufu tukutuusaako akanyomero ak'obulimi bugagga nga tuli ne bannaffe aba KF Agri Tools Supplies abasangibwa ku Container Village ku Farmers Center erira n'embalala nga bakusomesa ku byuma eby'enjawulo ebyeyambisibwa mu by'obulimi naddala okufukirira. Olwaleero nga bali wamu n'aba Fresh to Safaris bakwanjuliddeyo omusomo gwa greenhouse and hydroponics mu nteekateeka yaabwe ey'okusomesa bannayuganda eby'obulimi nga babatwala e Kenya eya My Skill My Future. Tukomyewo n'enteekateeka yaffe ya bulijjo eya My Skill My Future program era nga twakwatagana n'ekitongole ekya Fresh to Safaris okubeera nga tukutwala mu ggwanga erya Kenya obeere ng'ofuna obukugu kugamba obw'enjawulo mu kulima. Fred akakasiza nti bw'okola eby'obulimi mu ngeri ey'ekikugu obeera olina okufunamu era kikwewaza okufiirizibwa. Twakizuula nti abalimi baffe beetaaga obukugu obw'enjawulo okubeera nga balima ate basobole okubeera nga bafunamu kingi okusinga ku kye bafunamu nga tebalina bukugu obwo. Omusomo guno ogenda kuba otendekebwa naddala gwe omulimi ali eyo engeri gy'osobola okulimira ebirime byonna by'olima mu greenhouse okubeera nga ofuna bulungi nnyo. Okusinziira ku Fred mu nnima eno eya greenhouse bakusomesa ku ngeri gy'osobola okutangira ebirime byo okutuukibwako omusana obutereevu. Greenhouse
kibanga kashedi oba kyetwandiise akasiikirize akayambako ebirime bye tulima omusana okubeera nga tebigutuukirako. Agambye nti bw'oba wettanidde enkola ey'ennima eno tokosebwa mbeera ya budde era gwe tobaako sizoni ng'olima omwaka okugwako naddala bannaffe abalima enva endiirwa. Osobola okulima obudde bwonna bwonna bwewandyagadde. Okulimira mu greenhouse era kiyamba nti bwewabeerawo embuyaga oba embeera y'obudde yonna etali bulungi ebirime byaffe tebikosebwa. Ate enkola eya hydroponics ekuyamba okulimira awafunda naddala eri bannaffe abalimira mu bibuga awatali ttaka ddene kyokka n'obeera n'amakungula amangi. Enteekateeka eno eyamba naddala omuntu ng'alina w'olimira nga wafunda naye nga wandyagadde okubeerako by'olima. Jangu otendekebwe engeri gy'osobola okubeera nga olima ne bw'oba tolina ttaka. Tukuyigiriza engeri gy'osobola okuba nga olima nga tolina ttaka y'enkola eno eya hydroponics. Osobola ogikozesa okulima enva endiirwa entonotono ewaka kubanga waliwo ebintu ebimu by'osobola okwerimira mu kiso ky'okubeera nga obigula mu katale. Fred agambye nti okwetaba mu nteekateeka eno olina okuba nga waakiri wasomako ng'olina ebbaluwa ya PLE ng'osobola n'okwogera olulimi Olungereza oba Oluswayiri ng'osasula bisale bya kusoma byokka ng'ebisigadde ng'okutambula okutuuka e Kenya okulya n'okunywa bikolebwako bannaffe aba KF Agri-Tools Supplies ne First Safaris. Nteekateeka eno okugyetabamu weetaaga kusasula ssente zokka ez'okutendekebwa. Ebisigadde byonna KF Agri-Tools Supplies Limited ne Fresh to Safaris bagenda kuba babikolako okugeza entambula okuva e Uganda okutuuka e Kenya ow'okusula ebyokulya byonna bigenda kuba bikolebwako ate era ne uniform z'onooyambala ng'otendekebwa mu nteekateeka eno bijja kuba bikolebwako. Nze Ismail Nsubuga ku Lwabukedde TV. Bwe tweyongerayo ng'abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu beetegekera ebibuuzo byabwe ebyakamalirizo, Reverend Father Joe Nisemaganda asabidde abayizi ab'essomero lya Palmville Junior School lino lisangibwa Nsanje. Ayambalidde abazadde naddala abaami abeesuulirayo ogwannagamba ku by'ensoma y'abaana. Reverend Father John Nisemaganda mwenyamivu lw'abazadde abasudde obuvunaanyizibwa bwabwe ne babulekera abasomesa. Bazadde omulimu abamu mwagulekera ba Madam Pamela bano. Yamanya omwana ono kyayagala, yamanya omwana ono byayitamu, bwogera ku makya motoka bayi night ngoye nkoze nnyo naye aba teachers balwanya abaana batuusa ku finishing line. Abyogedde ku ssomero lya Palmville Junior School esangibwa Ensanje babadde akulebera omumisa ey'okusabira abayizi abagenda okukula ebigezo bya P7. Father Semaganda akuutidde abazadde okufaayo okuwunga abaana baabwe mu mikono gya Katonda kubanga bayita mu bintu bingi bo nga abazadde oluusi batamanya ng'ebisinga babuulira basomesa. Ne bano mbabuuzeeko abasomesa wano ngambi connect to their teachers. Ebimu tebabibagambe naye babadde babigamba bano. They know the children in and out, but more they know their possibilities. Akyukidde abazadde abaami abeesuulidde ogwannagamba ng'egutuka ku nsonga z'ebyensoma by'abaana baabwe ng'obuvunaanyizibwa bwonna bwolekera bamaama. Akuutidde n'abazadde okwekenneenya amasomero ga siniya gye batwala abaana tebabalondoole bamanye emikono gye balina kibayambe okumanya enneeyisa yaabwe. Mumubuuze, who is your friend? Amen. Omanye social abeetolodde abaki abaana bo. Obeetoloza emikwano gyabo abaana abongerako. Oluvannyuma mutandisi w'essomero Pamela Nalukwago anjulidde Father abayizi ba P7 ne babawonga mikono gya Katonda nga Director Nalukwago yasose okubasabira. Tukoowola mwoyo mutuukirivu amaanyi go gakke gabire n'abaana bano Mukama Katonda nge Taata nga tuweereza essaala zaffe leka zibutuuke ku buli kino. Yagatiddwako abazadde ne Father ne babawa omukisa. Bawo kubeera abaana balungi ab'empisa abeeyagaza. Akimanyi mugambe Father Jesus my Savior save me here. Olwo abayizi batudde Father ebirabo ebyenjawulo n'abeebaza. Nga Mr. Widi Director Pamela akwasisa abayizi success cards ng'akabonero akabagaliza obuwanguzi mu bigezo nga n'abo abatandikira ku nasale masomero abode certificate okubeebaza. Abazadde batuwadde abaana twebaza bwebaza nti mwebale mu mbeera yonna mubadde naffe mwebale kubeera naffe ate era tugenda kwongera obbakula obulungi. Abudu Muwonge
yakusakidde gulu lwa Operative.